ne mukyala Damulira mwami Damulira bamubuzaawo yali akolera bwa Kiseka paka olunaku lwaleero tanaba kulabikako. Of course nzize ne mutabani wange Shadrack Mbogo naye abeerewo ku lw'abaana bange, naye okusingira ddala nze ne mukwano gwange asinga gwe bayita Babula Kyagulanyi okujja n'abantu bano njagadde enju yange ekiikirirwe neno okusingira ddala mikwano gyange bakiikirirwe okutujjukiza ffenna nti waliwo olugendo olutanaba kukuka, waliwo unfinished business. Twawangula ku mulundi guli akalulu kaffe ne bakabba bangi baali baagala tubiveeko ne twagana okubivaako kubanga tetugenda kuwanika paka nga tutuuse etwagala okutuuka. Okusalawo olwaleero nsoboleyo era baganda bange mwenna aba National Unity Platform mbasabe obuwagizi. Singa munankwasa flag okubakiikirira sigenda baswaza, sigenda batiiririra. Omusajja tumusobola ate nange mwewulira. So bwe munaneesiga baganda bange kakasa kijja kuleetera ne Uganda yonna okuneesiga era nkakasa nti obuwanguzi tujja buleeta pozi nga twegaseeko okulwana kwaffe ffenna ne kaweefube waffe ffenna tulabe ng'obuwanguzi bwaffe tetukoma buwangula wabula nga bulangirirwa. Ana mu nnyumba wakiragala kujjayo ebbanga ageze n'emitwalo gyange 6. Kati ate gwadasinziranga nti mwongere ennaku nnyo ennyumba ye nteekale seminti. Wowe nnangu okwoyo okubonaabona n'abapangisa Woolly Properties Management and Real Estate bano nga bakugu mu kusolooza amayumba gwakwoyo okwegoba n'abapangisa batuukirire bakuyambe. Mu ngeri y'emu bano bakugu mu kugula n'okutunda amataka ate bw'oba oyagala kukulaakulanya ttaka lyo kyangu nnyo eri aba Woolly Properties Management and Real Estate bakugoba ku ttaka lyo oba oyagala kyapa Woolly byonna babikolako. Gwabeetaaze basangibwa Kasubi opposite Light the World Nursery and Primary School oba bakubire ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 4 7 noti 5 83 oba noti 773 78 33 49.
Yeah, Madam Chair, still to be done. Dear members of the party and the country, one of our presidential candidates submitted his expression of interest form, and I want to request the chairperson of the National Unity Platform to give some brief remarks and officially hand over this copy, a copy to confirm that he has submitted to him. Then secondly, after that, we shall give him an opportunity for a few minutes to also make some remarks or some briefs as our candidate, as one of our candidates, aspiring candidates for that highest office on the land. Madam Chair. President of the National Unity Platform, we have received your applications expressing interest in carrying out flag as a presidential candidate, and we've gone through your documents and you've met the requirements. We are going to forward your application later to the relevant organ for further processing. Thank you so much. Allow me officially, since we had requested like I'm saying, we had asked for 2 copies. Now I am going to submit that. Can we have some other members, our colleagues in the gallery, please give us some few minutes and the chair makes some final remarks. Like I was saying, we had requested for 2 copies of your academic documents, which you have presented. We have received, and we are going to return 1 copy to you as evidence that you really submitted your documents to us, and we have received. So I'm going to formally hand over this to you as proof that you submitted your documents to us, Mr. President of the National Unity Platform, as we wait for other candidates. Thank you so much. People power! Our power! Our power! People power! NUP everywhere! Everywhere! Which previous? Kunga Kyagulanyi kunga! Kunga, Mr. President, kunga! Yeah, we are done. Which of the best side of the sir? Yeah, so may I request those who are present who are behind there, and then the president will don't let it People power! Our power! NUP everywhere! Bana ensanyuse nnyo n'okusingira ddala. Do I start with English or with Uganda? Uganda. Okay, Uganda. Kasoke Uganda kutegera obulungi. Bannange kya mukisa era kya kitiibwa olunaku lwa leero nange nze nenyanukula okuyita kwa Secretary General w'ekibiina yarangirira nti abo
abasobola era bandyagadde okukwatira bendera ekibiina kyaffe okuvuganya ku bwapulezidenti bwa Uganda. Oluvannyuma lw'okwefumiitiriza ennyo n'okwerowooza n'okwogeraganya n'abantu b'enjawulo, nammwe mikwano gyange, nate ku mulundi guno nsazeewo omulundi ogwokubiri okwewaayo nkwatira ekibiina kyaffe flaga bwa pulezidenti bwa Uganda. Njagala manye baganda bange nti si kinyumu, si kwagala nnyo, si kwagala bitiibwa oba tutumu, naye waliwo olugendo olutanaba kukuka. Olwaleero mwandibadde mondaba ne baganda bange, kuba buli bwe mondaba wonna Edi Mutwe ambeera ku saidi, oba ebiseera gye bivuddeko nga Edi Mutwe bw'abaawo ku security kubaako abantu nga Bamachete. Nina ne mikwano gyange mingi nga Bakibalama eyali neba wange Magere, nga Mwami Damulira eyali muwagizi waffe nnyo okuva ewa Kiseka n'abalala bangi. Tesobodde kubeera nabo olunaku lwaleero, naye ndi musanyufu nti baganda baffe bakiikiriddwa. Kya kitiibwa nti olunaku lwaleero nzize ne maama wa Edi Sebuufu gwe tumanyi nga Edi Mutwe abeerewo olwaleero. Ndi musanyufu nti olwaleero ndi ne maama wa Machete oba Sekituleko Yasini, kubanga Sekituleko taliiwo, Edi Mutwe ali mukomera ne Machete bali mukomera awatali musango. Nzize ne mukyala wa muganda waffe eyabuzibwawo John Bosco Kibalama. I hereby present myself to hold the flag of the National Unity Platform in the forthcoming 2026 presidential election. I've submitted my documents and I'm ready and good to go. With me, you know, usually when I appear, expected to be on my side is my brother Edi Mutwe. People on my security like Sekituleko Yasini, also known as Machete, but we don't have them today because they are wrongfully detained. Eddie is not here with me, but I am here with his mother. Machete or Sekituleko Yasini is not here with me, but I'm here with his mother. John Bosco Kibalama is not here with me, but I'm here with his wife. And Damulira is not here with me, but I'm here with his wife. I also came along with my son, Shadrach Bogo, and with my bestest friend and wife, Babi Kyagulanyi. Also among the people who came with me is Kojama Kaliwa. Mubamperekedeko mwemuli Kojama Kiserunkuma atenga ye pilot waffe. Tuzenga tumazeko basebo ne banyabo. We have come ready and good to go. My promise to you, members of the National Unity Platform, if you trust me with the flag of the party once again, I promise not to let you down. I promise to bring victory. I'm not guaranteeing the announcement, but I trust that with efforts of all of us, friends, we can have our victory announced. I am sure we are going to get the victory. But to announce the victory is going to take all of us. So if you trust me, I will ensure that I use all my might in this forthcoming protest vote, not to let you down, ladies and gentlemen. Thank you very much, and may God guide us all the way. Our power. People power. Thank you. Thank you. Okay. Museveni agenda n'amajyambere esuka kebyókulonda. Museveni agenda
Akamonero ambulea tukerabira protest vote bya mukaga live mu mapira tizi Bw'atyo Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu wayiseezo olwaleero era nga bwe yagezaako okugenda